mwevudde okujja ku misinde gino. Nemugumira enkuba n'ebizibu ebirala byonna kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabegakaawo bantegeeza nti lwani yaffe eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Nga kyekitegeeza tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Okubadde okuluma kwetanda kw'empologoma ya Buganda ky'olukomananta w'ekya wano mu Lubiri Mengo ng'agenda kusimbula emisinde gye gy'amazaalibwa ge mu bulungi 28 wano mu Lubiri Mengo. Abasajja agambye embiru zino zijja kuba nga ezisinga mu nsi yonna n'okutuusa kati zoolekera okubeera nga zisinga mu nsi yonna okuba n'okujjumbirwa n'amaanyi ennyo. Ambassador wa Egypt, Nankulu wa UNAIDS, Egypt, Kakate Stacy, Senkulu wa Twamenye n'abalala. Kale bannaffe